Poliisi ekutte abasajja abateebereza okubba ente ebitundu by'e Nakaseke, Nakasongola, Luweero, Kibuga, Kyankwanzi n'ebitundu ebyetooloddewo. Abakwate kuliko Lubiganga Musa, Vika Joseph abagula ente eziteeberezebwa okuba enzibe, Kamugisha Brian, Sero Muhammad, Tumine Fred, Simanda Ivan Maseruka nga ye bazitunda. Era ente mwenda ze zasangiddwa mu maka agamu n'ente endala 23 zasangibwa mu maka gano ge tulimu aga Vika Joseph. Era nga Vika Joseph ne Lubinga Musa baguzi b'ente zino eziva mu babbi. Kigambibwa nti bano babba emmotoka ne bajjamu emito ne basomeramu ente nga namo obanga bazisaze. Bano basangibwa mu bifo bibiri okuli mu bitundu by'e Rungujja, Mugombala, Lubaga n'ente zisoba 30. Ente ez'abazaalidde Ddenya bazibira emmotoka ekika ya Nadia ye baateekako ennamba UAM 293 kyokka bagenze okugikebera ng'eri mu nnamba UAY 594. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga kibinja kinene nnyo, naye nga twagala okubategeeza nti tugenda kwongeramu maanyi okulaba nti no bonna we bali tubakwata. Eno yabbibwa mu bitundu by'Endejje nga poliisi ebadde ginoonya. Ku nte zino kuliko n'ennyana ezirabika nga zaakazaalibwa ate endala nga ziwenyera nga kiraga nti zaatiikibwa bubi. Yabbibwa nga gye batambulizaamu ebisolo bino yabbibwa Ndejje, era nannyini yo yajja n'aloka omusango ku CPS ne tugitrackinga paka we twagibwako mu Rungujja Zone 8. Era kwe twasinziridde okujja nga tukwata abano bonna be tuyina mu kaduukulu. Poliisi Natete egamba nti ente zibiri bazikwatira emmotoka nnamba UAY 579R naye abateebereza okubeera ababbi bakubira omu kubakulira bambika ku poliisi ya CPS n'atiisatiisa abamukutte. Ennyama eno esangiddwa nga terina sitampu wadde ekipapula yikiriza okutambula. Abasirikale bagamba nti omu ku bakwate alina ekipapula ekiraga nti wamugiga UPDF naye yakikuuka mu nnyama nga tasobola kukiraba. Balina abantu be bakutte kubigambibwa okuba nti no beenyigira mu bubbi bw'emmotoka. Emmotoka ze zimu ze tutegeddeko nti bajjamu emito ne basobola okuba nti ne bazikozesa okubba. Akubiriza abantu okufaayo ennyo okumanya balirwana baabwe bye bakola. Abasabye okulagana ne poliisi okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Oli mu kitundu ng'abantu balina ebisolo ebitategeerekeka, olaba olunaku lumu alina 3, olw'enkya alina ebirala 5. Mutegezeeko abo ebyokwerinda era twebaza abo bonna abasobodde okukwatagana ne poliisi okutuuka ku Mutebi Sulaiman yakusakidde guli nkulawo KDTV.